Alright, omulabi waffe omulungi wa Saviour TV. Olunaku olwaleero tubadde tuyita tutambulako wano ku Legendary Boxing Club. Wetutuukidde atusanze mulimu aba traininga bano beetegekera ezimu ku mpaka ezigenda okubeera wano mu kibuga Town Council, mwana mulenzi Kanyama n'abamu ku batonotono abaddewo wano ku Legendary Boxing Club. So mu kaseera kano newankubadde tubasanze bali busy ba traininga, twagala tunyumyemuko nabo batubuulire biki bye bakola wano, match bagyeteekedde batya, bagenda kulwana abantu nga bameka, ayagala okubalaba agenda kukola atya, n'ebirala bwe bityo byoba olindira no ku Saviour TV bitugenda okuba nga tukutuusaako leero okuva wano ku Legendary Boxing Club. Mbasanze bali busy nga wabalaba, naye ngenda kubanga mbasaba twogeremuko dakiika ntonotono olwo mbaleke bagende maaso ne training. Mujje baleko. Kale, muri live ku Saviour TV. Mbadde nsaba mu bugambo butonotono musooke mubuuzeeyo ku balabi baffe abalungi aba Saviour TV oba oli awo bamanye ebiki ebibakwatako na biki kye mugenda maaso n'okola wano ku Legendary Boxing Club. Sebo abawulira live TV Saviour TV, amannya agange nze Kanyama Anamunya champion Kiboga Legendary Boxing Club. Abatuuliza nsanyuse nnyo okubanga leero mundabako olwaleero wanene no ku Saviour TV. Okay, ono ye Kanyama ye champion 44. Yes sebo. Gwasinga okuba wano mbali wano. Yes sebo. Ate gwe gwani sebo. Manya nze Antoli Gaza. Straight out of Tough Empire. Straight out of Tough Empire. Nawe oli mukubi wa bikonde wano. Ndi member madde captain wa Ngampamu. Captain wa badde akuwa mpola mpola. So bangambye munayo match ng'ennaku z'omwezi 27 guno mwezi. Yes sebo, mukama tulinayo match kuyididde. Tugenda zanya n'abasajja ab'e Kachiri. Twagenda ne tuzanya ne tukola draw. Kati bagenda kujja tuzanye kuba balina ekikopo kyaffe sebo. Kati omulabi wa Saviour TV kikyabaasuubira mu match eno generally gye mugenda okuba nga mufuna kuyididde. Omulabi wa Saviour TV kyasuubira kirungi ddala, asuubire buwanguzi kuba tugenda kukola buli kimu ekyetaagisa okuba nga tulina obuwanguzi, ab'e Kachiri tulina obbakubira wano ewaffe. Kati gwogenda kulwana? Yes sebo mukama wange. Mugenda kulwana ng'abantu bameka? Gweka aba n'abamu abalala bagenda kulwana? Nze main fighting ngenda zanya omusajja gwe bayita Tawa w'e Kachiri wano Gaza, naye agenda lwana omusajja bamuyita Samsoni, ne Owen naye agenda zanya omuzannyi we. Fight ziriwo nga nnya. Yes sebo. So kati weetegese bulungi? Twetegese bulungi, neetegese nganze pulira omusajja ye musobola. Musajja omwewulira? Yes sebo, mwewulira bulungi, naye njaga mukuba naye ajje ng'akimanyi ne mukambwe. Gaza weetegese bulungi? Tegese bulungi. Akasajja kayinza okuyisaamu embi? Mbasuubiza knockout ku lwaleero. Basuubiza knockout? Knockout mpozi yeyo omukuba taddangulu? Ekiri ekiba kata nakutuka oluba. Ongezaamu nnyo. Naye aso kati Kanyama wanjisebo ekintu kino ekyebikonde bw'okitandika ddi okubanga otuuse wano tukulabira? Ekintu kino ekyebikonde Katonda ye mubeezi, twakitandika mabegako dda mpola mpola nga tuli eyo mu ghetto tukola, naye Katonda n'atubikako akasubi. Meya Kagali yatusanga ku kisaawe ku ssaza, n'atukwata ku mukono n'atuwa ekifo kino, n'agamba muli eyo muli bavubuka musobola okufuna ekiddako, n'atuwa ekifo kino nawe mutusanze nga tuli mu training tuli mu kukola, n'atuwa ekifo kino tulikuba nga tukola kuba abaana naye bo tubalina mu bungi weebali. Tuli Legendary kati buno obudde tuli abaana 20. Yes, tulinamu abawala bali 2, abalenzi be basingamu kuba bakambwe, bakuba batta. Yes sebo. Kati nange nali agadde okweyunga ku Legendary. Nga nawo ndaba sijje ne nkulyako bwa captain. Osobola obbundyako oba captain kiva kintu kya mukama. Osobola okujja leero abantu ne bagamba tukwesige ofuke captain waffe. Yes sebo. Nobakuba obulungi nga tukuwanikayo sebo. Yes sebo. So kati lwaki kyalibadde kya mugaso nnyo abaana okubanga babeezaamu ng'asobola okubamuko ka training nga kalinamuko? Kirungi kuba tusobola okukuuma ne self defense. Kuba baŋŋamba ennaku zino mulimu obusajja obuyitaayitamu obw'eggaali bunyakulanyakula amasimu g'abantu. Kati oba olinamu ka self defense osobola okukakuba muzeeyi ne katatwala ggaali ne katatwala ssimu yeeyo. Yes sebo. So
kati mu dakiika si nnyingi njagala okunga abawagizi bo abawano mu kibuga abalala bonna buli akulaba akusevya TV bakunge bajje bakuwagire. Abawagizi bange mbakunga mu bungi. Sooka ndi mufumbo. Yes. Ndi mufumbo nera nyine ekyala kyange bakita kimuzungu gye kiri ewaka. Kikunga kyo kigenda kubeera wali ku touchline ku ekiri. Maama wange naye ayagala ebikonde. Kuba n'okaaba mu maaso g'amaama. Tewali buzibu. Maama wange naye ayagala ebikonde naye ajja kubeerawo. Kati nkunga abawagizi bange baganda bange bannyinange mwenna mbasaba mujje mubeerewo. Nina abagagga basaponsa. Kin Foundation, Mulex, Kalomu, Bosa Medical, Peter Shuti, Isham Investment, bonna bagagga bange bataddemu ssente mu bikonde bino mu Regional Boxing Club. Tugenda kubeera mu Club Caesar. Main fight Kanyama champion ngenda zanyira mu Club Caesar n'abazanyi bange abana abalala. Ne kati okola olunaku lwennyini tugenda kubeera ku ssaawe ku ssaza. Gye tusooka ne tuva ku ssaawe ku ssaza tusooka tujja mu Club Caesar. Tulinawo tiketi ey'omutwalo n'emitwalo 225 ffe batumbuto. Yes sebo. Mwe tujja okufunira Mr. Kisowa Sevia TV ajja kujja mbatumbuto. Amajjo tuula wali ku table enerebereko wali eri Mr. Kisa wa Sevia TV atuule wali tube nga tumulabako bulungi. Yakuba tewali buzibu. Waba akuba tewali buzibu. Gaza. Nawe soko obeeko bokunga wali agadde bajje bakulabe ng'omuntu omuyisaamu embi. Nze abawagizi bange bensuubira ab'ekiboga mwe nga bwe mukimanya nti era Gaza sibambi bakolera. Akasajja ngena kakuba ngena kakwata buli wamu. Kozi wagambe goliwa knockout. Bwe kiri mbasuubiza knockout. Oba round ya kubiri oba esooka inshallah. Bwe kyomanyi kiri kimu nti akasajja ogenda katuzaako. Ngena kakuba knockout. Basuubira buwagizi bwokka. So omulabi waffe omulungi wa Sevia TV bano abakulu betukulaze Gaza ne munne captain we Kanyama tubasanze bakolamu wano training era nga twagala tubaleke naye nga bakugamba nti ng'ennaku z'omwezi 27 gendayo kusaza ku Club Caesars olabe ekikonde ekirungi champion 44 Kanyama ng'akuba abantu n'abazze okuva e Kakiri ate Gaza ne bana abalala abazanyi babiri so zijja kuba fight enya so bagamba nti ojja kufuna ekisinga okuba ekirungi mu fight eno. Wakalwana mu professional fights wakalwana mmeka performance ye eri etya? Professional fights ninayo 2 zokka. Eyerugogo ne yakawagga. Actually ziri 3. Eyerugogo ne yakawagga ne ndala twali awo ku parliament. So kat performance ya leta mu professional fights ezo. Ebiri zali win emudro. So tonna bakubwamu yadde. Sinaba. Omusajja agenda okulwana nsajje nga atidde. Kuba duties ndikoze ndi fit. Ndi fit. Mulabo tulukuka kamudde. Kumachamisana. Champion 44 Kanyama. Omubwati Kiboga. Omwana akubye abantu okubawukula okubatta obusiwa. Kiboga nonza jina mu 5. Wajina mu 5. Yes sebo. Ono yakalwana professional fights 3. Ye mzee. Yakakuwako 2. Ye mzee. Nagwa dream. Yes sebo. ziri mmeka? Professional fights zange ziri 4. Ziri 4. Yes sebo. Nazanye Lugogo 2. Nenzanye wa coach Kawagga. Mu nengende Hoima nayo nenzanyawo emu. Performance ebadde etya? Ezerugogo 2 bansinga. Ewakawagga nensinga. Ne Hoima nensinga. Oyina win 2. Yes sebo. So kati mu kaseera kano ng'oggyeko professional fights naye fights endala z'olwana busuicide bombo ina bungi bwenzanye neera nga bwate mbakubira ddala suicide nga mbakubira ddala si omukama ziri 3 suicide agenda ebukuya neera bali babutegeeze neera ne mbakuba suicide bwe buba butyo nga bonoogamba totegeezeza akakiiko n'ogenda eri emabbali n'ozannya obusuicide. Yes sebo. Abo bomba isiza bubi nnyo. Yes sebo. So kati kufa tugambye nga 27 gwe ina main fight. Yes sebo. So main fight eyo gyetekedde bulungi nnyo. Batugambye ogenda kulwana omusajja amuyita Tawa. Namuzannyako nadda. Tebagamba bugambi. Oyo Tawa namuzannyako. Akuba tamanyi njaga. Ne luli bangamba nti yali akuba naye nagenda ewuwe
yakola vibe nyingi, ye yakola vibe ewu yaleta fuso zaali 2 ez'abawagizi. Naye nali manyi sijjayo wini na kabonero. Nakola ddulo mu maka ge. Kati ate ajja mu maka gange ngenda nera mukuba mu maka gange. Nange nayongeddeko ate kati ndi waka. Bugambo ki bwoyinza okumuwa tawa jenga yeetegese? Obugambo ze bwe musibirira ayongereko. Akole training ayongereko. Ngenda mukuba bunwe lubuto sala. Agenda kufa. Leero ayongereko nera nze mu kyemugamba tawa gy'oli yonna kyemanyi ompulira yongera ku training. Nze siwummuza buli lunaku ndikola. Ndikola. Njagala kalya y'ekiboga boxing ebe ku ntikko. Kati kuba olabikoza oli exposed mu kintu ky'ebikonde kino. Kati kiyinza kwetaagisa kigwe okubanga ova kweno level ya kiboga okubanga otuuka ku level so okulabira ku national TV. Kyesebe kati ku national team ekiyinza okusinga okwetaagisa kati basponsa kuba otuuka e Lugogo balaba mwana waani. Osobola okubanga neera kituufu performinga bulungi naye ate nga tolina sekenda balungi mabbali abagenda okupushinga otuuka wali eri. Naye obamu n'akasente akatinitini neera basobola okupushinga n'otuuka ku kiri ky'oyagala. Naye ng'olaba ebikonde future mu kibuga mweri. Future mu kibuga neera nze nkikakasa mweri neera abazanyi b'ebikonde mu kibuga mwebali abaana. Bakola bulungi. Bagaaza. Bakola ba Owen bakola banamba yina bangi wano. Bakola ssebo tukola bulungi. Yes sebo. Kati agaaza. Gwate gwe fight yo. Omusajja oyinza mugamba ki? Omusajja oya ajenga yeetegesa atya? Omusajja nze ky'osobola omugamba mbyolesebere kumpi. Kubanga knockout eyo ayinza ogukola. Ambyolesebere kumpi. Mulambo. Asobola ka first aid mangu awo. Nera bossa pharmacy. Bossa. Yes sebo anti bossa yabikoze. Ambulance ejja kubeerawo. Kyaba texasawo bossa. Yes medical. Just in case. Yes in case. Kitegeera abagagga bo tubayina ne batadde nga bakimanye kigenda okuba si muntu. Kuyiwa musaayi. Yes sebo. Naye omulabe waffe omulungi wa Saviour TV oyagala okulaba ku muntu agenda okuba omuntu ne bamutwala mu ambulance jangu olabe Gaza agenda kuba abikola ku Sizera ennaku z'omwezi 27 mwena mujje kunga buli gwolabaawo kunga buli gwosobola obagaye bajje babere nga betaba mu fight ene egenda okuba ey'obulabe ennyo so kambaleke mugire nga mukolakolamu amubeere bulungi.